The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
tukolikeyo mu kuwummulamuko kati puroguramu yaffe eba etandise mu bujjuvu negatiddwako omumbejja Lilian Luwedde ate n'omugenyi waffe ow'olunaku lwaleero omukulu Habibu Buwembo. Tugenda kwogera nsonga za byabufuzi okutwaliza awamu. Tesobola kubeera naye wano ne twogera ebintu eby'ekisaazi zibeera nsonga nga ziri very serious, era twagala okumanya kyayiseemu ebbanga lino lyonna okuba nga attaininga freedom eri temporary. By the way, wanene Uganda bw'obanga oli mu layini ye gy'atambulizaamu emirimu gye, freedom ye ebeera temporary kubanga the next time ojja kubanga attacking omuntu omulala ngera omwakuzinga nga bwe yakuzinga speaker ate era naye akukwate akukube eruzira. Ngenda kubanga nyaniriza omumbejja atulamuseeko awo nno n'omugenyi waffe ow'olunaku lwaleero agenda kubanga ate atulamusaako. Nkubiriza nnyo, we are live on Facebook and YouTube. Ojja kubanga otusanga ku The Alternative Uganda TikTok TV oba ku The Alternative Uganda Facebook. Wona wotusanga teekawo comment yo tugenda kubanga ate tugisoma. Ku YouTube The Alternative Uganda comment yo tugenda kubanga ate tugisoma. Kibuuzo, opinion, suggestion bwe wandiika buwandiisi tugenda kubanga ate tubiyitamu. Nkwaniriza omumbejja kansubire tuwasuze bulungi. Nasize bulungi newakubadde ekiro kyadde kimpimu. Kiki ekyakireetera okumpi essaawa tezafunze wanze naguddewo ngenza okuddamu okutegeera ng'obudde bukedde. Onzijukiza abeeri abagamba mbu kakati batuliddeko essaawa kati Uganda etuli ssaawa 2 mu maaso kati nowabeerawo nga ne babongerako essaawa nga Uganda ebali ssaawa 3 mu maaso. Kati aka n'ekiro bwe kyabadde naye kyayimpayidde ddala, but anyway wetuli nnyo okuba nga tukuweereza amakya malungi. Nze omumbejja Luwedde Lilian kwaniriza nnyo ku program ya Mighty Drive era nga mwami Habibu Buwembo eyeetissa amawulire wiiki ewedde ne wiiki tumwina mu studios asooka atulambululire obuvumu abujjawo okugenda okubanja ssente ze because abantu bangi nnyo naye mbadde nsomanga nti sigeddamu ziri tubidde n'obuwumbi obuwerera ddala 26 nga zino za bail refund. Abantu bangi nnyo munnanga abatamanyi buli mitendera girina kubanga okimanyi mwezi ri omwo tugende leero tuzinone ezange mwezi ri tugende tuzinone akatengo ayo nti bw'otuuka bayinza okuddamu ne bakwata. I am here. Mwami Habibu ajja tubulira ye bwe yakisobodde okuba nga akikola, but anyway katusooke tumwaniriza so kalabuze kuba tulaba oluvannyuma ate tube nga tuyingirira ddala butereevu mu nsonga wakati. Abatulaba ku digitalk kusookera ddala ndi musiimu nnyo olw'okubeera nga mpeereddwa omukisa guno. This is one of the biggest platforms we are having in the country Uganda. Era ng'egobererwa nnyo naddala abantu ba generation eno. So whenever you call me I do not hesitate. We are really humbled. Amannya nze Buwembo Habibu amanyikiddwa nga political activist, human rights defender, era nga I'm a father of so many children. Yes, the member wa National Unity Platform giyite NUP ekulemberwa president w'abantu His Excellency Robert Kyagulanyi. Era emirimu tugitambuza bulungi, naye ng'omulimu ogusinga obukulu ennyo agenda yaffe nnamba emu it is fighting for justice and freedom for this country. So era ng'ekkuba eryo we tutambulira. NUP eri etya? NUP nungi terina buzibu. Mulimu kweteekerateekera 2025 sorry. 2025 kubanga 2025 ffe tulaba politics. Yes, it is a year of politics. Yes. It is a year of fighting for our freedom. Era abasinga waliwo bempulira baga nti no maybe tekisaanidde genda mu kalulu. But you know, election and voting is one of our rights. So giving away right nakyo kikolwa kibanga kya butiitiizi obanga kkiriza nti biganye tubivuddeko. Election being a right tulina okulaba butya bwe tulwanirira okulonda kwennyini okusaanidde, because the constitution says that we shall have elections
and the only election which shall be accepted is the free and fair election. Kati bw'okadde ebbali tosobola kutegeera whether it has been free or fair. Bw'okabeeramu lw'otegeera nti kino na kino kibadde tekitambula bulungi era n'okirwanirira olabe nga kikola ki nga kitereera. Therefore, as NUP, we declared through our president, he declared we are going for an election. We are participating in the elections. And our participation is not going to be the usual participation. No. Tuli mu kuzimba capacities. Okulaba nga akalulu tukagendamu nga tulina n'obusobozi obulwanirira obwenkanya bwako. So 2025 ndaba Electoral Commission yamaze okufulumya roadmap yayo. By January I think bagenda kutandika updating registering voters. Akalulu katandikirawo. Kati omuntu yenna agamba nti tugenda mu kalulu, I'm going to be a candidate or I'm fronting a candidate, alina kutandikira ku stage eyo ku registering aba voters. In other words, ogenda okwewandiisa. Yes, okubakunga bewandiise n'okugoberera ebiwandiisibwa because mu kuwandiisa abalonzi mulina okujjamu abafudde abadde mu registers abakyusizza ebitundu kati buli lwe mubalekamu awo obubbi bw'akalulu bikola ki webutandikira then abawandiisiddwa batuuse mu myaka egironda kikolo ebyo byonna tulina bitunuulira ne numbers oluusi bamanyi ozirinnyisa constituency erimu abalonzi 3,000 genda okwekanga nga registered n'abalonzi 4,000 awo wonna bukodyo obukwaki omutwalo guvuddewa olina kutandika bitunuulira mu kaseera kano n'abali mu exercise ezo who are the registrars how have they been appointed or selected or ebyo byonna olina kutandika bitunuulira mu kaseera kano bw'oba tobitunuulidde n'olinda nomination dates then olabika kusaawa esembayo kiba unfortunate. Naye oyogedde ku nsonga ya election process. Tulaba abantu bangi beewandiisa wano mu biseera ebyakalulu. Unfortunately mu kulonda ennamba esereba nnyo. Nti mu kulonda okuwedde abeewandiisa baali milioni 18 n'okusoba. Olaba nga abalonda baali milioni 10 wakati wa 10 ne 11. Tolaba nti kiri alarming ku namba eno ey'abatalondeddeeko ddala. Waliwo factors nnyingi ezireetera decline y'abalonzi. Factor number 1, kulonda kuyinza okujja nga someone is sick. Togenda kujja mulwadde ku kitanda gye omuleete mu layini y'abagenda okulonda. Factor endala bantu bali mu mbeera ya kunoonya akawogo ka leero. Someone who is a transporter ayinza okukya nga bakama be batise kago egenda Congo. Togenda muga nti ninda lunaku lwa kulonda sijja kukola ki sijja kulonda. In fact ndowooza ekisobola okutereezaako ekyo kwe kusaawo ne process ya electronic voting. You can vote from wherever. Yes, nekati Uganda olina kulondera ku polling station wewandiisiza. Bw'otajja accessinga, your right of voting is taken away. Then ekirala ojja kusanga abalonzi abamu buwembo yeewandiisirize nateete walondera olunaku luzze nga ba Speaker Anita Amongo gagambye nti wampisa omubbi w'amabaati g'Abakalamojja weewaawo nagabba neze tekimpulikira bulungi ng'akutadde eruzira. When you are in prison, you have no right to vote. Therefore, your number will be deducted ku lunaku lwaki lw'okulonda. Factors nyingi eziyinza okuleetera abantu abantu beetamiddwa. It is also another factor. Nti muyingidde akalulu whereby it is like a playground is opened. Mujje tusambe genda okulaba mukubazanyi yalina red card yalina yellow card yatuusa goalpost yafulumya yayingiza kati abamu omuzannyo ne baga nti this game is not fair.
oyogedde ku electronic voting. Yes. Nonzijukiza digital census gye twakava mwezi gwa May. Ne irregularities gye tuzze tulaba ne numbers we tuzze tulaba nti abantu bagamba ate ffe tuli batono nnyo mwatusedde ate Wubos never negana yali nsobi olowooza bwe batuteerawo electronic voting tolowooza nti era saki irregularities zigenda kubeera zijja nti ekyalo ky'abantu bitaano basobola ogamba nti bantu 7 balonze. Yes, kisinziira spirit gy'ogiteereddewo. When the electoral voting is put in place, nga n'abagitaddewo baagala kujjamu kirungi. Era ekirungi mukola ki? Mukifuna. Ne kati teeka an example ya Wubos gy'oyogeddeko. You have an exercise that happens every after 10 years. Yes. Ojo otya mu mwaka gogenda okalingira mu census. Mwoli mu recruiting abagenda okukola mu trainingira bawadde weeks bit of training then no sindika mu field twawulirako ze batamanyi kozesa twawulirako ne cases nga abamu bayingidde field nenga machine tezinajja. You know, genda machine zijja kusangayo kati ngende nkole ki, you know. Genda zo zijja kusangayo twawulira ne cases nga bali mu field bagamba allowances zaffe, transport allowance, food allowance tezituweereddwa. For the last 9 years obadde weteekateekera exercise. How comes nti kati abantu bali mu field n'ogenda okudduka onoonye sente ze bagenda okulya ze bagenda. You get it? Kati ebintu ebifaanaganako bwe bityo bikulaga nti there was no goodwill to have the exercise effective. Era in the end results twaziraba ezavaayo. Kati ne mu kaseera kano kiringa nga electoral commission bwe yandivaayo nega nti tugenda mu electronic voting tugikkirize era egenda kukola. It cannot be effective. Okusobozesa abali e Bulaaya okulonda. Yes, it needs a process of preparing. Yes, no funaba technocrats abalungi abasobola okukozesa machines ezo obulungi no sawo n'okusomesa abagenda ozitirako okulonda. How do you vote electronically? You get it? Ne bw'omala gakisuulawo era ebivaayo bibeera bikola ki? Bibeera birabwako. Yes. So ate nga kizibu mu field zonna wano mu Uganda naddala mu bitongole bya gavumenti tibasooka kukola ne balyoka balowooza. Basooka kukola ne balyoka bakola ki? Ne balyoka balowooza. Mu kifo ky'osooka okulowooza. There is always a plan. There is always a plan but before it is also possible executing. Do you know it is also possible nti babeera ne plan yeno lwakuba gye babaleese n'etakola as to the expectations of the people. So they go back and re-strategize. Let me give you an example. Mu zimu ku projects za government eno zetuleetedde. Ojjukira wano nga bagobagana n'abataxi. Tugenda kuleeta pioneer buses ezigenda kutambuza abantu ate bus we natambulira emmotoka endala tetambulirawo tewajja kubeerawo na stage. Bus zo bazireeta tebazireeta? Ebo basi bwajja. Baali baziteereddewo enguudo ze batugamba nti zirina kutambulirawo nga basi yetambulirawo nga so do they first think or plan before they execute? Nambole nalaba bagobyawo. So how much money, taxpayers money that was wasted in that project, you know? Yeah. Programs nyingi zetulabyeko wano nga bazireese ne bakasuka bukasi then nezitakola ne balyoka badda mu kisenge tupulaninge. Emyoga gikoze ne PDM. Kati wotunuulira emyoga ne president ali mu kulambula kati aba succeedings mu almost kati emyaka 3 nga project yabwe nga bagirangiridde. Ayaweya nti nabo bennyini baga nti district ezimu tetunazituukamu olw'ensonga tebeeteeseteese olw'ensonga
twasooka ne tulowooza nti abeerosi bakibeeremu kati ate abeerosi ne bakidibaga kati twakijjeeyo tukitadde mu bakyamaani b'NRM tukitaddemu you know did you first plan first before nga tuna era sente zino bwe baba nga districts ezo tezizifunye ng'ate mu budget batulaga nti nno ez'omwaka zifulumye zizzeeyo mu consolidated fund oba ziwagamidde ziri awo zirina ebizimbe ebimu bye ziri mu kusitula tesobola kuddayo president yatutegeeza wano n'atugamba nti ezo sente zaffe tezirina kuddayo mu gavumenti wabula mulina kuzakisesinga zibayambeko okubanga mwejja mu bwavu yes bwo obwavu baagala tubuveemu baagala president has the will wiri weri naye bwe baba ng'abantu babawadde sente ne bazirya buli what do you expect the president you see let me tell you one thing eggwanga lino limanyikiddwa nti economy yalyo backbone ya economy yaffe it is agriculture yes you know then agriculture eno njaga tutunuulire government ya Museveni egiplaningidde etya how much money is it zeteeka mu agriculture yes makubo kige bataddewo okulaba ng'abantu basobola okulima ebirime byabwe era ne bituuka ne katale n'akatale nga weekali kyetulaba kirina opposite nti gavumenti erwanagana n'abalimi gavumenti buli kirime ekijja nga kyekijja abantu mu bwavu ate nekisamu embeera etakola ki you remember there was a time nga vanilla nga ali watunzi era ne bannayuganda ne ani yaleeta vanilla wano kubanga atandika okuba enjiri ya vanilla bannayuganda balime vanilla I think we need to first go and understand who brought that whole thing. Who brought it? I don't know. Naye nze namulabako vanilla ng'alimibwa vanilla abantu ne batema emmwanyi ne basimba vanilla. Vanilla kilo ya vanilla netuukako ku $500 you know era bannayuganda ne batandika okweyagalira mu kirime kya vanilla kyetulina okwebuuza ekibuuzo kyetusobola okufunako answer era nti kyekyagwa ku vanilla okubeera nga kilo yava ku $500 kati ali ku kakaaga azanyira mu $600 ku kakaaga what happened demand eyaliwo mu nsi yonna eya vanilla yavaawo oba demand ekyaliwo the answer is demand ekyakola ki ekyaliwo price yaka ku katale k'ensi yonna oba erinnya bulinnya teyaka erinnya bulinnya then what happened what went wrong what happened was nti government yaffe bwe yalaba abantu nga bagitolokako bagiddukako bagenda kugaggawala buli omu abeere ng'alina obusobozi obwetuusaako kyayagala ne bamonopolizinga exporter wa vanilla vanilla ne bajjawo right ya buli muntu okweexportinga vanilla ne bassaawo omuntu omu nga yakola ki yagula vanilla ku bannayuganda amutambuza amufulumye bweru w'eggwanga ne bassaawo ne police shoot to kill if anyone is found at the borders of the country Uganda ng'afuluma ne vanilla bakuba masasi sikukwata nti bakutwale mu kooti bakubirawo sasi kati omuntu ono gwe bawa vanilla omuntu omwe amugula n'atandika okuregulatinga price abadde ku 5 n'aga nti akiro njagigula ku $40 vanilla akatale tekakyaliyo ng'otamuguza ogenda mu ssaawa vanilla si bijanjaalo nti ogenda kussa mu ntamu abaana bawute supu you know era ng'oga nti kale mukama waffe nga bw'ogambye zobumpa kogoddako n'aga nti gino emyezi 6 sigenda kusuubula vanilla ne mutubira naye waka emyezi 6 gigenda okuggwako ng'agamba nti nja mugulira ku $20 engeri gye mubadde mutubidde naye era mudduka $20 kale batuwe okukakkana kati n'ayingira $5,000 abaali batemye emmwanyi nga basimbye vanilla ne batandika okutema vanilla nga bazzaawo ebirime ebirala you know
kati mu kaseera kano vanira abasinga ne mu baana baffe kati abato bw'omubuuza nti vanira afaanana atya tamutegeera lwaki nti ekirime abasinga bakiddukamu bakitema yes nepamba epamba the same story bw'otunuulira ebikajjo mu eastern wano the same story kati ekiriwo bazze ku mmwanyi nti emmwanyi oluvannyuma lw'obwakabaka bwa Buganda okusituka ne butongoza project gye bayita emmwanyi terimba ne batandika n'okugenda mu byalo nga balambula abalimi babayambako bantu ne batandika okuzza spirit y'okulima emmwanyi eventually abantu batandise okukwata ku ssente z'emmwanyi ne batandika okugaggawala gavumenti yayingiddewo lwaki mugaggawala nga ebibaddewo ebyemmwanyi ebibaddewo mu biraba kaakati akujja ku mmwanyi n'akugamba nti tugenda kuleetera emiliyoni bonna bagaggawale emiliyoni emwemu andiyubi emiliyoni ate emiliyoni eyo bwawayitawo omwaka olina okugizza you get it yabezadde amagoba ono omuntu apulaninga ove mu bwavu oba ayagala kukuumira mu bwavu kitulira okutunuulira PDM ezze kujja abantu mu bwavu oba kubakuumira mu bwavu kale va ku mulimi omulimi tuyinza okuga nti be bantu abali mu byalo eyo balina amataka bali wagazi basobola okulima dda ku muntu ow'ekibuga omupangise nateete ekabowaawo omuwadde akakadde kakole ki akakadde kyekasobola okukola kusiika bagiya hardconizi kakola omudala gwa chapati binyebwa mudala gwa chapati kakola okusobola okukola ekibanda ky'amanda kibanda ky'amanda kati njagala otunuulire treatment eri mu nature ya businesses ezo omuntu akozesa capital w'akakadde tomusuubira kusiika bagiya agende mu kikuubo aggulewo ekiduuka atundiremu bagiya oyo kasamala okusiika bagiya we ng'amussa ku mukono anti ntandika ogimpadde kati nkulaga ngeri gye ngenda okukola business nsiise bubagiya bwange maze mbutadde ku mukono mbutembeya nfunewe abakola ki ababugula njagala olabe empisa gye bayisaamu abatembeyi kati gwe bawadde akakadde ali mu kkomera bamuvunaana kutembeya byakozesa mu kakadde ke bamuwadde not the end of the day omwaka bwe guggwako akakadde bakaagala bakutadde mu kkomera ogenda olifuluma twagala beero ya $5,000 kuteka akadde kaabwe otaddeyo you know bakusuubira okuba nti kati omaze okuzaazaamu osigazaawo capital banga lyabo obadde muki mu kkomera ekiddirira ki dduka Habibu bwafuluma ekkomera apulaninga butya bwafuluma eggwanga tebamunona olwa sente za PDM omuntu owa PDM owakakadde ekyasobola okukola kugulako obuseppi kyawo n'obusigiri n'ensawo y'amanda n'afumba kacaayi n'afunawo bubando bw'emigaati n'afumba ekyenkya waafumbira ekyenkya otaddewo emisolo gino wammanga alina okusasula trade license alina okusasula sente za kasasiro alina okusasula amasanyalaze alina okusasula you know akakadde kano simanyi logic gye bakozesa how do they think nti they can transform people's lives nga bakozesa emiliyoni ng'ogjeeko okuzanyirako ebyobufuzi as of now Museveni yafulumiza program agenda kutalaga ebitundu by'Ekalamojja akufollowinga akakadde ne bw'otunuulira budget gy'agenda okukozesa y'olutambula lumu yeetaaga biliyoni 10 okutambula lutu emu agende Ekalamojja atunuulire ku banaku beeyo akakadde katuuse yeetaaga biliyoni 10 you know ekigendererwa ki kyakujja abantu mu bwavu oba kujja kubakolera ku byabufuzi nakubasekerera nakwongera kukakasa nti yes mwami Buwembo tubalaba batubi ejiba ku mirimu gy'ababaka ba parliament ku overseeing nteekateeka zino eza government ba projects za government bwe baba nga tebatuuse ku ground kumanya balonzi baabwe kye bayitamu wanaabaawo enkyukakyuka
oversight role kyensuubira nti ababaka bakimanyi bumu ku buvunaanyizibwa bwabwe naye anti ne mu bitundu tebalabika. Ekyo kidda mu balonzi. Omulonzi alina okumanya nti omukulembeze gw'alonze si mukama we, wazira ono omukulembeze omulonzi ye mukama we ono akoze eki alondeddwa. How? Nti omulonzi ono era ye musasuzi w'omusolo, is the taxpayer. Omuwi w'omusolo yasobozesa MP okufuna omusaala gwe, yasobozesa MP okufuna emmotoka gy'avuga, yasobozesa MP okufuna allowances zakola ki zafuna. Kati bw'obeera n'omukozi nga muweerezaawo, teeka n'example olina maid ewaka. Maid si alina okuwa program gy'olina okutambulirako n'engeri gy'olina okucekinga byakola oba bituufu oba si bituufu. Gwe mukama we gw'olina okuteekawo ku program, manye nti omukozi ono alina okukola kino na kino na kino. Then every after certain time olina okusupervising olabe byakola byebyo bye namulagira oba si bye namulagira. Bw'abanga si byakoze, you take an action, either warning the maid oba n'okumufayaringa. Kati bw'otunuulira abalonzi baffe, the citizenry, how often do they check up with the leaders they have elected in offices? How do they check them nga tebakomawo mu constituency? Basange ku parliament. Okubacekinga, you can even petition. You can petition. Bw'aba alemedde mu parliament eyo mwekolemu omulimo, petition nti ombaka parliament gwe twalonda mu kitundu alabika ogugwe tagumanyi oba yeebakidde ku mulimu era tumpetitionize bw'atalabika mu wiiki emu mujja kulira kye tuzzaako. Do you see any member of parliament are receiving the petition okuva mu balonzi ba constituency ye n'asigala ng'azinze emikono n'atalabikako gye bali? Ajja kujja bunnambiro. Kati bw'atuuka mumubuuze omulimu gwe twakutumako wagutegeera oba tewagutegeera. Bw'aba teyagutegeera, then muyisuinge firing note, kiwandiiko ekimugoba, mugambye tuli mu kweteekateekera 2025, which is a political year. Oyo ye ebipande nga mubiyisa ono twamugoba nga mubitimba nga bw'atimba ebibye ebimuleeta, you know. Olabawo agenda okumuddira mu bigere naye akolenga ono bwe yakola. Mwami Buwembo katono nnyo. Could it be that political parties ze zicontributinze mu kufulumya abakulembeze ab'ekiboggwe okubawa kaadi nga tebasoose kubeekenneenya busobozi bwabwe? Because omulonzi agenda okulonda omukulembeze oyo ng'alina wamulabye oba ekibiina kikunze ne kigamba nti bannange ffe bano betusimbyewo, bw'otuuka okulonda londa sayidi bweti ne bweti oba londa akabonero bwe kati ne bwe kati. You see, political parties zeexistinga naye tezirina abantu baazo bezigamba nti bano ffe tubalese tuzze nabo. Ba candidates era bava mu public. Yes. Kati public eno bw'ebanga emanyi bulungi ekyokukola yesobola okusobozesa ebibiina bino bituusaako ba candidates abalungi oba abaqualifyinga mu buweereza bwe beetaaga. Take an example. Ffe mu NUP. NUP omanyi yava mu kisinde ekya people power. People power si kigambo kya kuyimba buyimbi nti people power, our power. No. People power amaanyi galina kubeera mu bantu. I want to see abantu b'e Lubaga South take an example. Bwe bayimirira ne bagamba nti waffe takoze. Twagala ono yatutegeera. Then tulabe political party NUP bwega nti affe ono gwe mga atakoze yatukoledde era gwe tubakomerezaawo. I've never seen such. So my point is population bwebeera nga yo temanyi kirina kukolebwa na butya bwe kirina kukolebwa, tosuubira leadership kubeera effective. N'amawanga gonna ge twegomba
ngetulowooza nti maybe gali bulungi gatulese. Take an example of America abantu gye basinga okuweerako ebyokulabirako democracy is high, the respect to the human rights is high. Naye ekiseera kyaliwo nga America yesinga okudibaga democracy. America ng'etaddewo n'embeera ti abanaalonda balina kuba mu kirasi bwete. N'abalondebwa balina kubeera mu kirasi bwete. It took somebody people then, I'll take an example of Martin Luther King. Ne basituka ne bagamba, how do you say that the black people will not vote? Cannot be voted. N'abakyala tebalina kulonda. N'atalina mulimu talina kulonda. Where is equality? Ne batandika okwebuuza ebibuuzo, ne batandika okwesomesaawo nti lino eggwanga lyaffe ffenna. So mu kusalawo tulina kusalirawo ffenna. Kati tukoze tutya? Tuveeyo n'amaloboozi gaffe. Ne batandika okuraisinga amaloboozi. Obwegugungo ne butandika. Zino matches w'okutuwaakana ki byatandikira eyo. You get it? Yeah. Through their fighting. Olwaleero tulina America ekulembeddwako omuddugavu mu mannya ga Barack Obama, nenga byatandika mu myaka gy'aba Martin King. Era yabalalika n'agamba, I have a dream. One day America will be led by a black person. Has that dream been realized or not? Yeah, it was. Ne nga kitandise n'abantu baki? Who was Martin Luther King then? An ordinary citizen. Yes. Ne omugenzi Idi Amin Dada yalina ekirooto era kyekimu. America erifugibwako omuddugavu. You know? Kaakati bannayuganda nga tuvudde mu kukolimira abakulembeze, weebuuze gwali eyo atulaba atuwuliriza. Gwe ki ky'okola okulaba nga ebintu bikyuka mu mbeera gye birimu okubeera mu mbeera gy'obyetaagamu? What is it that you are doing? You see people auditing leaders. Omukulembeze gundi yalemwa, omukulembeze gundi atulimbyemu. What is it that you are doing to put things right? That is a good question. Because olutalo lw'okulwanirira eggwanga teruliiko qualification nti bano be professionals mu kino. Nti I'm not a teacher, therefore I cannot enter class to teach the children. Tebiriiko. We all qualify okulwanirira obwenkanya, okulwanirira eddembe lyaffe mu Uganda, n'okulwanirira eggwanga eddungi lye tukola ki? Lye twagala. I see some people, for example, ku nsonga ya Dr. Besigye, ali mu komera, bamuvunaana ebisango ebijeeteke, n'olaba omuntu ng'avuddeyo, Dr. Besigye anoonya comeback. Yeah. Come back from where to where? They know better. From where to where? Come back mu byobufuzi. Mu byobufuzi. Bwe bagamba bwe bati. So, ate n'abamu ne bakola ensobi. Ne bagamba olw'okuba akyogedde ayambadde akakofiira ka Nuupu, nti Nuupu yagambye bweti. Doctor anoonya come back. But I remember even the day when my president, Robert Kyagulanyi, lubamukuba kanister mu kugulu. Yes. I saw the same similar statements. Oyo anoonya mawulire. Anoonya kuzanya documentary part 2. You get it? So should we think that even then yali Nuupu ye yali eyogera statements ebifaanaganako bwezityo ku Kyagulanyi? Waliwo bannayuganda nga bali awo tebamanyi kyakkola, you know? Tebalina na kyakkola. You get it? Kati be bassaawo ebintu ng'ebyo ne bijja ne bimalamu ne bidiscouraging abantu baffe. Yes, ne bidiscouraging abantu baffe, ne bidiscouraging abalwanyi baffe. Naye
I want to encourage all fighters, freedom fighters. Do not listen to everybody. Gwe manya nti cause yaffe etandikira wano tujagala wano. Be consistent on the cause, regardless of what they say. Thank you so much. Tugenda kubanga tete omulamuko katono nnyo bwe tukomawo tugenda kubanga tutunuulira omulama gwaffe ogw'olunaku lwa leero omuwendo ki gw'osasula ng'olwanirira eddembe ly'obuntu. Ndowooza a lot of us have paid that price. Abamu bakyalisasulira, abamu baapondooka ne bagamba why nze nkooye. So twagala kumanya oyinza kusasula muwendo ki ng'olwanirira eddembe lyo waneeno mu ggwanga Uganda. Tuwumulamuko katono nnyo tukomawo okyali ku Mighty Drive.